kati njagala mu sharing information eno tugende maaso ndoza njana tutandikire mu recording video mu gisasanye buli muntu agenda tegera ki ekiri mu gwanga na buli kimu kitambula maaso. All right, okusokera dala njera ko bazamana ba comrade abakola video ku social media platforms mbategeeza nti mwe balikola mulimu ogwo wabula mu kalowoozo ka leero njagala kawa nga nkajje mu lugero olugamba oba enjogere gamba nti erwanira obukeeko kejjembe erwanira obuko ekuuka ejjembe ke kalowoozo ka leero. Ngenda kusaba buli muntu yenna alina ekirooto ekiwaana okujjako Museveni government ya Uganda yefuna emirembe. Ngenda kusaba otandika okutunuulira ba comrade bannaffe bonna, otandika okutunuulira abakulembeze okuva ku LC1 LC2 LC3 okutuuka ku ba MP nga bonna essaawa zino basirise tebasobola kuvaayo kukola kye tuyita counter attack ku propaganda wa NRM government gwetadde ku mainstream media ne gwetadde ku social media against our president Kyagulanyi Ssentamu, against people power, against the wrongdoings of the government ne baziteeka ku president of Kyagulanyi Ssentamu ne kibiina kya national platform. Abasajja abadde ne radio zenyini ezawe ziba manufacture zebateekawo nazo bataddeko abantu abatali qualified kugenda ku radio ko batandise okukola propaganda. Grupu zitandise okufuna momentum eza NRM nga batandise okudestroyinga president naye nga bami ba parliament basirise bakansala basirise naye weewuunye gwe comrade akola video eno tolina adde ekifo ky'olimu kyoweesunga toli kansala toli MP toli chairman LC5 toli mukulembeze ku mutendera gwonna bonna basirise abakola omulimu guno ffe tuli ku social media tuli mukola omulimu guno abantu bano batuyamba mulimu ki era president bamuyambira luddawa kitegeeza n'abagambi bwe tuba tugenda mu kaluka protest vote tulina kulonda abazoganyi era buli alina essimu ya smartphone nkusaba okoleyo ka video ng'okonda emigo bikola by'okuwamba n'okutta abantu. Okufa kwa Sseggirinya nakwo kufaanaganira dda kiwamba abantu n'okutta abantu. Kyetugamba nti ekiiso ky'embuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Abantu bonna balemeddwa okumanya Sseggirinya ani yamutta, kiki ekyamuviirako mutta, ate babuleminga abaazise Sseggirinya nga bwe yakola ekiraamo kye oba munfuna. Akalowoozo kawedde katugende ku program enduufu. Era ntandise bweti. Gwenda mu Uganda yagala enkyukakyuka. Bw'oba olina dduumu tolekana na biyenje. Kwata dduumu mufuuyire ekiyenje weekiri kijja kuteekamu handbrake kyegalike kigwe waggulu kife. Handbrake yeruwa oba dduumu yaluwa. Okuva mu myaka gy'enkaaga Museveni yazzatte bannayuganda abatta. Omutegeeredde recent president ngazze naffe ne tubebawa information. Wabula Museveni alina akakodyo aka divide and rule n'ekigambo kye bayita deception amala okukola ensobi n'atta abantu ne yeefuulira mu kiti ng'embazzi ne yeesigako akazigo n'alungiwa y'enkola gy'abadde azaakozesa. Abantu bangi sigenda kuddamu bamenya olw'obudde abattiddwa Museveni n'awamba famire zaabwe n'azidividinga n'abawa ssente ne boogera Olujapaani which is okay. Tutandise twagala kulwanyisa kintu ekyo ekinyusi kiriwo ekiti. Buli muntu wa NRM ayogera ku Kyagulanyi n'ensika ya Sseggirinya mugamba mubuuzo mugambe kiki ekyaviiriddeko Sseggirinya okufa. Bw'aba atandika emboozi asooka abuuze kiki ekyaviiriddeko Sseggirinya okufa. Nga tannayogera kigambo kyonna kiri matankane mubuuze nsonga ki eyaviiriddeko Sseggirinya okufa oba kibayita cause of death. Cause of death ya Sseggirinya eri sponsored by Museveni and his state mafias. Kubanga bamuwaayiriza omusango gw'ebijambiya ne bamuteeka mu kkomera. Gye bamutulugunyiza ne bamwokya obusajja bamukuba obutwa. Ompulidde bulungi nnyo. Ne bamumma ne bakozesa kkooti yaabwe eyalimu omulamuzi eyamumma Beiro. Tewali ayogera ku mulamuzi yamumma Beiro. Tewali ayogera ku Anita Amongi. Tewali ayogera ku ba MP bonna. Kati njala kugamba temutawaana ba propagandist ba NRM. Genda ku page yaabwe obagambe kiki ekyaviirako Sseggirinya okufa. Period. Totegana nabo. Njagala oŋŋambire buli akoze video nga wa NRM mubuuze ssebo twagala otunnyonnyole bino tubitegedde bimwogedde naye kiki ekyaviirako Sseggirinya Muhammad okufa ani yamuviirako okufa. Toyogera bingi nnyo tagsa twakatandika 2025 saagala mufune mitaafu ba comrade. Cause of what caused the death of Honorable Sseggirinya, that is it. Ekyokuli bagambe mwenna buli akoze video ng'olumba Nuupu Bovuma Kyagulanyi mubuuze where were you when Honorable Sseggirinya needed you most to raise your voice to force the government to allow him to be taken for further medication? Bino bitadde mu luzungu. Buuza yenna ayogerera amafuukuule Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform mubuuze gwakoze video wali luddawa mu kaseera Sseggirinya we yeetaagira eddoboozi lyo okufoosinga government ne parliament okumuwa olukusa agenda ajjanjabibwe.
wali ludda wa Sseggirinya nga awambibwa asibweko omusango gw'ebigwa ebijambiya nga si yaguza atuuka okutwalibwa mu nkomyo ajjanjabwe. Where you? Simple matter, simple explanation. Tebagenda kuddamu kwasaamirira no. Mubuuze kiki ekyaviirako Sseggirinya okufa akyogere. Omubuuze Sseggirinya we yabeerera mu mbeera embi nga bamusibyeko omusango gw'ebijambiya. Where were they? Baali ludda wa okondemminga ekikolwa ky'okuwamba Sseggirinya? Bamuteeka mu kkomera baali ludda wa bo essaawa eyo? Kati bavaayo essaawa zino okukyogerako bakyogerako nga baani? Eze tuyite enswera ezinoonya ewali ekiwunya. Ewayonjo enswera tebeerawo zibeera wakyafu. Kyova olaba embwa ezisinga obungi mu nsi yonna zaagala nnyo akabalaza akasiimuule so si akakyafu. Kati bw'otegera nti embwa zaagala nnyo akabalaza akasiimuule kaleke nga kaddugala tojja gisangawo twagala tukaddugaze. Babuuze kimu mwaboogera essaawa zino mwali ludda wa nga tulwana Sseggirinya afunye obwenkanya? Mwali ludda wa nga bawamba Sseggirinya? Ba MP ba politician mwali ludda wa Sseggirinya nga asaba bail mu parliament mu court ne batagimuwa? Njagala mundageyo video no Nsereko Muhammad Kagege ng'ayimiridde mu parliament yafosinga mukama wa Anita Amongi bakkiriza Sseggirinya agenda afuna obujjanjabi. Tebuliyo. Kati tutambise. Njagala mungambire Nsereko Muhammad wonna waali. Muganda wange nkulamusizaako nnyo kansula nti oli bulungi. Ebiseera bisinga mwagala okuba bitiibwa naye nga mwe temusose kuwa bitiibwa. 1. Wagambye ogenda kutama loboozi ge walikodinga Sseggirinya naye nze mbuuza si ggwe muntu y'omu eyali aleese etteeka lya social media nga ligaana abantu okwogera ku nsonga era nga ligaana omuntu okukozesa amaloboozi g'omuntu nga tafunye lukusa ku mulikodinga. Gwe amaloboozi ge walikodinga Sseggirinya wafuna olukusa okuva omugenzi Sseggirinya okumulikodinga? As well wafuna olukusa okulikodinga omugenzi Katolobwama nga gwe wali oleese etteeka? Honorable Muhammad Nsereko ense balaba abaana basusse mwali mbategeerera abaana kati bategeerera gwe waleeta etteeka nga tekiyirizibwa kusharinga information ng'omuntu tafunye right. Fe amaloboozi ge tulina ate agalaga obubibwa mu eri Sseggirinya tetwagala gata kubanga famire egalina. Nze njagala ekigambo kimu gwe ngoba ovudde okugamba nti tugenda mu lumbe. Kankubuulire olumbe lubeera mukolo ogusembayo okussaako omusika ku muntu oyo aba yafudde era tebagabaako invitation nga nokuzika otabaako invitation era national platform fe abaagala okujja bajja kujja ku lwa Katolobwama kuba Katolobwama yali project yo teyali ya nopu kubanga mukijjukira nti Katolobwama yafa avuma Kyagulanyi naye era tumulumbe baagenda ne baziika okitegedde bulungi nnyo. Kati ebigambo byayogedde byonna si gwe wayogedde. Ladies and gentlemen, ebigambo Nsereko byayogedde omanyi Anita Amongi ne Museveni balina akagulupu kaabwe aka propaganda ne blackmail. Bwe mwamaze okukuba mpuuga Anita Amongi ne Museveni baali balina okusindika Nsereko akavalinge app. Oyo Nsereko si ayogera oyo Anita Amongi ne state beboogera. Lwaki Nsereko obadde oyagala nnyo Sseggirinya ng'omanyi nti amateeka mu parliament gakola? Lwaki tewatebolinga bill oba protest request mu parliament osabe Sseggirinya agenda jjanjabwe? Oba waki tewateekawo protest request ku parliament floor n'ogamba no Sseggirinya bamusiba mu bukyamu? Lwaki wakozesa social media platform yo okugenda ate okutebolinga Sseggirinya omusondere sente MP ng'okimanyi nti sente gye ziri mu parliament ez'abaana byabufuzi? Ebibuuzo bye twagala obiddemu. Lwaki buli muntu yenna afa ng'abadde atayagala gavumenti omwesibamu nnyo? Gw'okola ani? Oli death of oli malayika w'okufa? Buli muntu yenna aliko akabuuza era oba omwo muli. Ekyo si ekikulu kiri ludda wa? Ekikulu kiri bwe kiti tukussaamu ekitiibwa wabula gw'ofuba nnyo okwejjamu ekitiibwa ekyo. Twagala otunyonyera ebigambo bisatu. Olumbe lwa Katolobwama lukwatira ku national platform. Ekyo kimu. Ekyokubiri Kyagulanyi Robert Sentamu gwowalampa era gwoyisaamu amaaso. Mwakwana ku mukazi omu? No. Ekyokusatu Kyagulanyi Sentamu yagaana okubeera sell out gy'oli. Ekyo kyekizibu ky'olina nti Kyagulanyi yagaana okubeera sell out gy'oli nga bwe watunda Bakatolobwama ba Judith Babirye baani bonna be watunda n'obaguza Museveni kubanga gwe oli bulooka tukumanyi oli bulooka kyekisinga okukuluma. Ekisemba ekyokuna mu bulamu bwo nga Nsereko Muhammad olina ekizibu kimu. Wagambye mbu Sseggirinya bamutadde watu wafunda abamubbi babuliga nti babbi. Tetunnabbako muntu yenna kubanga video z'abalimi okujjayo. No, twali tuprotectinga wiru ye. N'ogamba mbu ate abantu batali basiraamu basabira batya Sseggirinya. Mukulu Nsereko Muhammad, next time obanga oyogera ku ddiini y'Obuyisiraamu, ze siri Muyisiraamu naye mpa Nabbi Muhammad ekitiibwa n'eddiini y'Obuyisiraamu,
ebigambo byenjogera tebivula busiraamu bw'obanga oyogera ku Seggirinya Muhammad atayina mazambi gonna ge yali akoze mu Uganda nga gwe it's on record gwe member parliament nabyafuza kyasinze okukola amazambi nga watunda n'omuzikiti watunda n'ettaka ly'omuzikiti Elia Haji Kamisi Road Kodi Kampala, it's on record. Kati goyogera yote ku Nabi Muhammad, ngabo kenyini gwe Muhammad Nsereko, nga watunda ekitaka lya Allah, okwali okutaka lya Allah. Abasiramu ko bali bakunganira Elia Haji Kamisi Road n'otunda omuzikiti okwo, n'otunda ettaka ly'omuzikiti okwo. Nga mwegasse n'omusajja omusiramu, yali chairman w'ensangi, Haji Kiyimba ne mutunda ettaka likoza tubimanyi kati bw'oyogera ku nsonga za Allah n'ez'obuyisiraamu Nsereko toyira wosobola kuyimirira. Kubanga ebikolobero by'okoza abasiraamu gwabadde asinga okubega abasiraamu bonna ebitundu ana ku buli 10 abasiraamu bali makomera gw'oviiriddeko kozi yaabwe eya death neya arrest kubanga okola nga mbega Museveni okusipanga ku basiraamu toyina wadde lukusa kwogera ku nsonga za busiraamu teri musiraamu agenda kusula mu loogi n'abamalaaya taliyo teriyo musiraamu abeera mu bbala kunywa mwenge taliyo teriyo musiraamu mutuukirivu abeera mu disco nga aweta bamalaaya taliyo gw'oyikola. Kati muganda wange gendereza akamanyira kasumagize yalira bobo yogera ku dini ya Buisiramu ne Allah olina amazambi ni fact owunya ngabo tunula kunguru nti oli muddugavu ne mundu oli muddugavu engeri gyokulagana enare mwali badde okuza speaker Anita Amongi akuwe ku Caroline ne jiki otukuleko tulabe ensonga zongo ozogera ngoli mutukuvu ne buli oyogera tulaba manyogo kakubagemerwa gakulikira sigadde byonna biddugavu pure black Nsereko Wandiya gendo kubire kujejo odongo akubulira ekikola atyo okutukula naye ojja mu kamera oli muddugavu mutima oli muddugavu boyogera tulaba ko manyogo kagemeyo kubanga Katonda bwatu yakutonda oli muddugavu ne mundu oli muddugavu kubira mukama speaker Anita Amongi akuwe Caroline oyerukeko ku face tumanye ani addressing a public lwaki mwana nabusigala ngo oli muddugavu kubira ko jejo odongo akuwe ku bizigo ebisobola okwerusa tumanye tuogera nani omusajja oli muddugavu munda kungulu oli muddugavu goyogera bitakwatagana olinye empaleza mukama Museveni kyokka ngo jjo manyire eggwanga please weegendereze gwe nkumaze sigenda koddamu tugenze ku nsonga endala. Mama wa Seggirinya muno bakanja nabbo kuweereza kansulire president kwali ebigambo mama wa Seggirinya byayogedde olunaku lwa jjo olwaleero ebigambo ebyo abyogedde nga Mpuuga ne group ye ne state bamutaddemu influence okuzika kwa Honorable Seggirinya n'okufaako kwabadde 100% political era kukyali political ani awangudde ani atawangudde kisigala mu maaso g'Abannayuganda according to the interest ez'Abannayuganda naye ekikulu kyabadde twali tuziika politician eyaleka eddaame lye buli kimu ng'akyogedde kati kandi bavire ku ntono Banyabo de basebo ebigambo Seggirinya byayogera byonna bigambo bya mukuru Mpuuga Masayas ne state lwaki teri mu nsi yonna muzadde asobola kufiirwa mwana ne bamuterekanga n'essaawa 24 tezinnayita maama n'ojja n'oyogera ebigambo byayogedde maama ngenda kusaba kwokesa va mu kamera ngenda kusaba family ya Seggirinya eriwo abali mu windows zitegeera mugobe bannamawulire wamwe bagenda bakozesa ensobi 1 mu ssaawa 24 tezinnayita ne bakukozesa ensobi n'oyogera ebigambo bikyamu maama wayokyezza ate okyayitu wabula okusigalamu akatono nnyo ngenda kusaba mugobe bannamawulire bonna bave wammwe wabula ntegezeddwako essaawa zino nti Mpuuga ng'akozesa Juliet Kakande mukyala we wetwogerera essaawa zino bagenzere bannamawulire maka ga mama wa Seggirinya okutandika okukola kyo kiyitibwa propaganda blackmail against Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu nti Nuupu ng'eyita mu Ajati Aisha Kabanda babbye ssente parliament zeyawadde ez'amabugo nti baziwadde mama wa Seggirinya era ne family ye kuno Mpuuga kwoli Juliet Kakande kwoli family ya Seggirinya kwoli ntegezeddwako wetwogerera essaawa zino Juliet Kakande atutte bannamawulire bagenze maka ga Seggirinya bagambe nti ssente baziwadde Honorable Aisha Kabanda ez'amabugo nebisigadde naye Nuupu yazibbye era tezigenda kulabikako Juliet Kakande oli Masaka essaawa zino ekyo kyokola kikyamu lwaki kati kambaabye ebisigadde public yenemanya kyensasula mama wa Seggirinya mubadde mugoberera okuva mbega yonna ngajja ayogera ebigambo mu video gyenakoze kusana bagambye nti mama wa Seggirinya ne Seggirinya ogana okwesiga family ye wattu mu family yali ategeeramu mpozi ne sister woli eyaze ne bawo muzungu abantu abasigadde bonna Katonda ya blessing Seggirinya okuva mu family eyo
Segirinya n'oyo sisita we yabadde avudde Bulaaya be bantu abategeera mu family y'abantu abasigadde bonna bafaanyaganya entegeera bonna y'ensonga lwaki Segirinya aba distancingako mukitegedde bulungi ensonga lwaki Segirinya distancing ku family yamanya nti katonda ya mu blessing okuba ow'enjawulo okuva ku bantu be yazaalibwa na bona bamuzaala y'ensonga lwaki kiri bwe kiti kati katugende mu maaso mugenda kutya mama wa Seggi yayogedde ebigambo bino njagala mbiwulira bulungi nnyo ndubavire ku ntono wefe omuntu gwe gwa ku exposing yayogedde ebigambo bino sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Segirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo ate obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga te pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe ngenze nenguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde alright nabasomesa kye bayita facial expression body language naye mbasomesa ekigambo kye bayita tone engeri omuntu gyafulumyamu eddoboozi ne gyayogeramu ebigambo kwata ekigambo kye bayita facial expression face engeri gyerabikako omuntu ng'ayogera owulire tone ebigambo engeri mama gyabyogeramu n'olulimi lw'omubiri guno nga gutambula ngenda kuddamu nzannya video tugenze mu forensics 1 in the normal circumstances omuntu ng'afiiriddwe omwana we nga wakamuziika toba na kintu kyonna kikuwa maanyi kwogera mu kamera tekiriyo mu Buganda kasita bagamba nti wali ku muliraano waafuddewo omuntu nga Segirinya ku kyalo kokka abakungubazi wabeerawo ekitabo aleese koyini ya ŋŋaali aleese 1000 aleese 1,000 ku kyalo kokka oba ku kitundu kye bayita Masaka we baazise Segirinya wokka amabogo ge baawadde famire ya Segirinya mama wa Segirinya sigamanyi muwendo sigamanyi bungi for God and my country so sijja kidiscussingako amabogo gokka ba individual abantu ba section n'omusereza wadde omukazi oyo tetuzimanyi bungi bannabyabufuzi individually sente zibadde mama wa Segirinya tetuzimanyi bulungi muwendo ompulidde bulungi sente national platforms yakozeseza okuyimiriza omukolo ogwabadde awo tetuzimanyi bungi bwazo ompulidde bulungi nnyo kati omuntu ategeera era nga tokozesebwa state wabadde olina okutwala ekitono ennyo omwezi mulamba ng'otudde wansi toyogera kigambo kyo you analyze the situation but before even 24 hours ovuddeyo oyogedde njagala musooke musome facial expression body language ne tone ebintu bisatu ngenda kadda bulungi nnyo mulyoke mulize njoke imali okuexposing omukazi ono ulira sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Segirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo ate obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga te pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe ngenze nenguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde mulanga mukubira paalamenti esobole okunyamba nfuna ekyokulya ky'abaana kubeera akyalina buwa ensonga ya school fees kimanye nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde nga tisina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuumu nga babateerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamanyiwo fe tetulina ssente za baweerereza tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Segirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka segeze ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde
obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Sseggirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Sseggirinya beetaaga okusoma kubakka okusoma kutuusa olumu namwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Sseggirinya bambi atukwatireko. Alright. Kati waliwo wano gwenda banjagala. Map Media oyina kyoyagala kanzigudde essimu eri kuba kweri essimu. Before nga sinagenda mu maaso kubanga wabeerawo breaking news. Kampita wano Map Media ina kyagala okuyisaawo. Njokemba breaking news endala ngenda kwongera ku ekyo. Map Media ngambye ina kyagala okwogera. Map Media kwata essimu. Bano eno system y'okwogera temugenda tusobola n'okukola blackmail propaganda. Map Media kwata essimu. Kuba ku simu yange ya 10 map no kuba ku simu yange ya 10. Halo. Yes, nchankula musizza. Kale sebo live yangu atugende mu wangu. Okay, ngoze bukubirire naye kakati nze katono nnyo bugambo bubiri bwenjagala okuongereza ku ekyo kyoyogedde kubanga nabadde ngenda kipostinga naye bozze ng'oli ku nsonga eyo yennyini ekinyamba nkyogere. Ekisookera ddala nsooka kusaba okuyitira ddala ku mukutugo era okirambise bulungi abali mu kuba nga beeyita abannuku nga bakuba maama wa Sseggirinya. Tebagezaako okukuba maama wa Sseggirinya nga bw'okyogedde simanyi gy'ogajje ekyaddala waliwo abantu bampuuga baliwo maama wa Sseggirinya. Era Sseggirinya maama byali mu kukola byali mu kwogera byayogedde eggulo n'olwaleero ali ku pisito. Mbasaba baganda bange abannuupu mwenna musaasire maama wa Sseggirinya mumwongere kumubudaabuda. Ekisookera ddala ensobi gye baasose omukozesa njagala okusembyayo kyekino ekinkubisiza ssimu. Kamera zaffe zonna nga kweziri ziraba. Sente za parliament ze bagamba ze baziriddewa nga bawadde maama amabugo nga tuli ku kamera ng'ensi yonna erabe zavudde mu parliament. Ekyebuuzibwa maama tebasoose mu bulifinga mu katono oba ye teyasoose babuulira nti sente bazimpeeredde ku kamera. Kyemwagala okugamba nti maama sente parliament ze yamuwadde nga tugyeko amabugo gonna agamuweereddwa amalala. Kyemwagala okugamba nti maama amabugo ago ge bamuweeredde mu kamera wakati mu kwogera ng'omukolo gutandise obwetaano bando maama yabulidde kireekyo. Then nakola live enkeera ne mumukwata video nga talina wadde kyaliisa baana. Osobola kulaba nti abawa maama amagezi sijja kukyogerera wano kubanga guno omukutu si gwange. Tulaba nti balina kyebabulako mu bwongo obwabwe nti maama asobola okubulwa ekyokulya ne kale ezamuweereddwa parliament ze yamuweeredde awo ennyini nga kamera zaffe kweziri zo yaziridde ekireekyo oba sente ezo zigenda mu business. Mbadde mmanyi sente z'amabugo zikola ku byakulya miliyoni ne miliyoni ezazze essaawa ezo babadde bazikutte ne bazikwata ne bazirya ssaawa ezo kyekibuuzo. Then nekirala nze kennyini nga maama Sseggirinya yakafa maama nga taata nga gundi muganda waffe Sseggirinya nga yakafa nali ku funeral home nenfuna simu yava mu Bungereza. Omukyala n'angamba mu kukola mu bwangu tetugenda kuyisa sente mu nupu chapter yaffe ya UK wabula twagala namba ya maama tusooke tumuteereko sente tuli abakyala nga 10 twagala kuwa mukyala munnaffe essaawa zino nga ndi ne maama ne ngende wa maama ne mukwata ka video nga bayinza okulowooza nti simu gyembawadde si yeyo nenkwata maama video ne mugamba waliwo abakyala bagenda okuwa amabuga essaawa zino naye kamera some enamba yo nali ku gundi ku funeral home yennyini nagiwaayo ne bamuwaayo amabuga banuupu naye ffe tetuli mu kusalira maama musango kubanga ye maama ebyaddala akimanyi nti bambi mukyala wattu afuna obuyambi ate tukyaliwo n'ekibiina kikyaliwo ate nnyo ng'abamaama b'abalala bwe tubabeereddewo naye balime mukozesa nsobi oba nabali abamukozesa ensobi kati kino nkyogedde nti baddeyo katambi balabeko ko ku mukolo nga parliament yeweera ddala ssente maama wa Sseggirinya bw'etaano bando nga bazisibye ziba zakola kireekyo nti talina kyakulya webale nnyo tica kale sebo ndoza mutegedde kati katugende wano mbagambye maama ali mu koodi ya mpuuga n'Anita Amonge ne state okukola blackmail propaganda kati mumpulirize bulungi nnyo wano. Saagala mukube maama njagala byakola video ng'onyonnyola bulungi maama ng'omugamba bakwokyesa kubanga bo kye baagala kukola politics waabwe kavudde kwanjula katandise. Maama ndi wano okutegeeza nti buli member parliament atula mu kizimba wadde watula mutabani wo yasonze ssente era bwagenza okuggwako olunaku nga basonze miliyoni 16 ez'ensimbi za Uganda. Maama miliyoni 16 wazifunye ez'amabugo Mama Seggi. Parliament yokka basonze basonze miliyoni 16 ez'amabugo particularly nga gagenda wo ne family n'abaana ba Sseggirinya ago mabugo miliyoni 16 agonga mabugo. Maama sente wazifunye yes or no? Tuvudde waawo.
Parliament ngeyita mu mikwesese gyayo omuli ensimbi eziyamba abakulembeze abatula mu Parliament eyo bwe babanga bafunye obuzibu naddala mu kufiirwa. Parliament etema omutemwa ogw'okuziika sente ne zifuluma. Maama ne public mubadde mukimanyi nti Parliament yayisiza millions 900 million Ugandan shillings okuziika Ssegirinya. Ekirala mubadde mukimanyi nti Ssegirinya olunaku lwafa mwalaba Mpuuga e Lubaga. Speaker Anita Amongi wadde simwagala naye akimanyi yayita akakiiko mu Parliament akagenda okukola ku nsonga z'okuziika Ssegirinya. Balonda mukulu Honorable Nkunyingi Muwada nga area MP Ssegirinya gy'abadde awangaalira okulidinga okubeera chairman w'akakiiko akagenda okukola omukolo gw'okuziika Ssegirinya. Ayina essimu ya Nkunyingi Muwada amukubira essimu amugere mu bibira bituufu. Anita Amongi yalonda Nkunyingi Muwada nga area MP wa Ssegirinya gy'asubadde asula yaba afuuka chairman w'omukolo ogwo ogw'okusiibula Ssegirinya area MP. Speaker Anita Amongi n'alonda omwami bamuyita Okero, political analyst mu office ya Mpuuga. Mpuuga beyayambisa okuwaba omusango mu kkooti okuwalira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agenda okubeera overall controller oba overseer. Mpuuga ku mukolo guno yabadde alina kubeera bwezi nga wa speech nga area MP gye bagenda okuziika Ssegirinya. Era nga commissioner teyabadde na buvunaanyizibwa na bwannannyini kutegeka mukolo ogwo period. Omayiwa ene propagandist bali ku social media. Mpuuga si yabadde chairman w'okutegeka omukolo guziika Ssegirinya ogwabadde official public send off ya Ssegirinya. Yabadde Honorable Nkunyingi Muwada yabadde chairman gwe balonze. Overseer yabadde political analyst wa Mpuuga gwe bayita Okero. Yabadde alina okuvunaanyizibwa okulaba omukolo gwonna bwe gunaatambula si Mpuuga. Mpuuga yadde okujja ku mukolo ogwo nga area MP just okuwa speech. Ffe twabagamba tujja bakuba information tubawa amazima. Kati omwami ono olw'akasajja ffuba effutirizi enkwezenge n'okuzanya ebyobufuzi n'okulaga amaanyi n'asasula BBS telefayina n'asasula NTV n'asasula buli media emukavali nga gy'akola ebintu ebyo nga bwe yabikoze. He was not supposed to take the ceremony. All the responsibilities were handed to Nkunyingi Mukasa and the one called Okero, not Mpuuga. Who gave you the audacity to organize that function? Mpuuga, who gave you the audacities to organize or to set that function? Mwenna banamule mwine simu ya Nkunyingi Muwada oyo Okero mumumanyi muntu wa Mpuuga mugende mu Parliament mubuuze pozi nga bagenda bikyusa olwaleero. Tewali yawadde Mpuuga mukolo gwo gutegeka, tewali. Yabadde alina kujjanga area MP kuwa speech oba n'okujjanga commissioner of Parliament to oversee, not to take care of the ceremony, no. Kubanga Parliament yadde yalonzedde akakiiko. Mwalabyeko Nkunyingi Muwada ku mukolo gwa Ssegirinya eri Mpuuga gyategekkedde kubanga already Mpuuga yabadde amaze okifula political. Museveni akuweesa kkono n'akugisaako ddyo. Balonze Nkunyingi Muwada to take over. Ate ye Mpuuga ne Anita Amongi ne bakozesa ate kkono okulemesa ate enteekateeka benyini gye bafandize. Do you copy that? Omanyi abasajja basaana kukwata n'obakuba empi. Anita Amongi yakoze arrangement nga eri okay. Ate n'akosa semu trend ate okujjako bali be badde obuvunaanyizibwa ate obukwasa Mpuuga yabadde akola yabadde crossfire nyini ng'ajje creatingidde. So Mpuuga toyina wujjawo yokutona osobola kuyimira kugamba nti guwadde atwala omukolo ogwo. Ekyo nga kiwedde. Mmwe tugenda bakwata mpola. Kati publicly mukulu omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad nga MP twamuziise ffenna enkomerero yakutuziika si bwe kiri. Yes, naye propaganda ayitiridde ayina okukoma ne blackmail atya. Kandi bavire ku ntono.
ebirwa byerabirwa ono Tamale Mirundi senior Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abatagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It's in the interest of Segirinya and his family umusango gukole ki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono mulala simukwadde oyo key witness wa government alani era bana ba government bakola ensobi they should learn it from today ndio omusajja omukazi ali suspected okutta bawe Katonga bamuteeka mu nyumba ye under house arrest kubanga yagamba nti ali shocked badoko lwabawo okufa omuntu yatakatanga bamunyiga ofayo kiwanda nabagamba nti government ya Uganda yige enkola entuufu nze Mirundi ntwala mu mfatu mo bankozese chapati abasibe katikiro wagondo ekidoli nkiwalampe aludai kyenjagala ekikulu wano mu ntandikwa y'aka video kano Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abatagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It's in the interest of Segirinya and his family umusango gukole ki guwulirwe kubanga kati tetwagala propaganda bulaka meiro mu kintu kino kyonna ebintu byemukola byonna twabitegera nti mwe mwagala kutandikawo cyber warfare mu mwaka guno nga tutandika naye jjajja cyber warfare temujja musobola kuffe tujja bazoganya mpaka kuwulira bubi mwagambye nti Nuupu yakubya abantu Nuupu yakubya njagala odetero video emu nga Nuupu yakubya omuntu byonna bonna before ng'ona ategeka okusindika abayaayo eno yali video yali agenza okutegeka abayaayo eno yali video